njagala ombuulire okyaddamu ggwe munnayuganda okugamba nti Amini yali kijambiya ku by'owulira obuwulizi na bino bye weerabiddeko osinga kukkiriza ki ekituufu? Okuta abantu kifoose ng'ali ng'atankoko oba mbuzi. Laba bali mu kufa wano e Uganda. Umaru Mayanja muganda w'omugenzi Katonda mazega gamulemesa okutunyumiza enfa ya muganda we olw'ennyiike gy'alina. Obujulizi obwongera okubeera nga bufuluma obuluma gavumenti ya Mwami Museveni kakati nno bimuzaalidde ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko. Mu mawulire agakagwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubeera nga akakasa. Wuliriza okuteesa ne General Museveni kakati n'ebigambo biranze ng'omusajja Kyagulanyi amawulire galaga nti ono amaze okubeera nga aluma ogwa wansi n'ogwa waggulu ku buwanguzi bwe obwanyagululibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa January omusajja Inginiari Dr. Mujenyi Byabakama bwe yavaayo n'alangirira mu General Museveni. Kakati nno biranze mu ggwanga erya Amerika ogenda kubeera nga obiwulira bino tebinaba kubeera nga biggwa. Kyokka bino nga biri bwe biti munda mu gavumenti ya Mwami Museveni waliwo akasattiro obunkenke okulya n'okukomba essuwaani kakati nno bubaluseewo munda mu NRM nga bw'ogenda okubeera nga olaba ku mukutu ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda. Kati akatambi kano nkusaba okantereko ekigalo katambule nnyo buli munnayuganda asobole okubeera nga ategeera n'okulaba obubaka ate obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ampuliriza bingi nnyo tugenda okubeera nga tutunuulira omusajja amanyikiddwa nga Nsibambi ow'amawokota kakati nno ono yanditwalibwa mu kolokonyi, ono yandisibibwa okuvaayo n'alebula abakungu abakulu mu NUP kimuzaalidde leenya wabula nga si be bokka abamusonzeemu ennwe kakati n'abalonzi bamaze okubeera nga bamunaabira mu maaso ono yandigobwa emawokota. Wuliriza kakati nno embeera omusajja amanyikiddwa nga Mujenyi Simon Byabakama gy'alimu oluvannyuma lw'okuvaayo n'ateeka obuwanguzi bwa General Museveni mu gazeeti bimuzaalidde leenya. Jjukira nti amateeka nga bwe galagira ate ono si bwe yakoze. Kati byonna ku mukutu ogenda kubeera nga obiraba nange omugezi nga maze okubeera nga nziguka natera tutemeteme tutagule tutaanye ku nsonga empitirivu ezigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda. Wabula nga sigano gokka tugenda okubeera nga tutunuulira omusajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ekigambibwa nti ono yafulumye eggwanga Uganda bakulimba bwina amaze okubeera nga afuluma omusajja ayogedde. Kyagulanyi si wa bulijjo nakugamba nti buli lwe bavaayo ne bategeeza nti ono yawaŋŋanguse ono yadduse mu ggwanga Uganda ng'avaayo ng'ayogera. Jjukira nti agenda ya gavumenti ya Mwami Museveni kwe kulaba nga Kyagulanyi afuluma eggwanga Uganda era adduke olwo basobole okubeera nga bateekawo ebiboozi nga bwe yatya nga bwe yadduse nga bw'alemereddwa okubeera nga ate abanja obuwanguzi bwe. Kyova olaba nga basasula abantu okugenda ku mativi ne ku leediyo okutegeeza ensi nti ono yawaŋŋanguka era yadduka dda mu ggwanga Uganda. Era okudduka nakyo si kibi naye ng'omusajja nkugambye nti amawulire tumaze okubeera nga tugafuna nga galaga nti akyali munda mu ggwanga Uganda nga bw'ogenda okubiraba ku mukutu gwo ogw'enkyukakyuka. Wabula bino byonna nga biri bwe biti omusajja bali mwezo alina obubaka bwavuddeyo n'awa bannayuganda. Kakati nkugambye nti Byabakama ebyesi birungi nga international community eyongedde okubeera nga emuteekako ekiyinja. Kansooke mala okubeera nga nkola mbwe nti katono nnyo ate nkoma otusumule lwogome nga Sheikh Ashafu gwe tutambula naye omusajja omusomeddwa Kayingo. Kansooke nkuwa ebigambo bino bali mwezo ate bwe nvaawo tulyoke tusumule Kyagulanyi ayogedde mu ggwanga Uganda omusajja mwali tannaba kubeera nga afuluma tannaba kubeera nga adduka nga bwe bizze nga tebijwetekebwa. Wulira nkomawo. Kakati Kyagulanyi Robert Ssentamu ono bagambye nti waali tewamanyiddwa wabaddewo rumors nga zitanse okuyitingana naye era nazo teziri official. Kankikubulire kuva ku Pale FM tekiri official. Rumors zibaddewo nga zigamba nti omukulu eggwanga labeka yali abulira dda tekinnaba kkakasibwa bwe ne bwe kiba nga kituufu tekinnaba kkakasibwa. Akati olunaku olwaleero ng'ayita ku mitimbagano ng'ayita ku Facebook ng'ayita ku X n'emikutu gye emirala myekwanira wala omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akedde kuteekawo ekifaananyi kye ng'alina akatabo k'asoma. Alina akatabo k'akedde okuba nti asoma. Akatabo ako
nga kaliko ekigambo kubanga kaliko omutwe omunene guliko Slow Poison. Akatabo ako nti kawandiikibwa Profesa Mahamud Mahmudan. Kakati kakedde okuba nti yeesomera. Kyagulanyi n'agamba nti nga banjigga ne famire yange ogitulugunya mpisiza wakade ne ngenda neesomera katabo kano. Ebiri mu katabo ako nze naawe nange simanyi. Naye bw'abadde amaliriza Kyagulanyi Robert Ssentamu n'agamba Uganda will be free. Uganda ejja kuba free. Kale nno yapuleti gyeyinza okulabika nti nkuwa kuyambuzizza Robert Kyagulanyi Ssentamu wali kukyali luddawa kyekyo sirina kirala kyenyinza kukubuulira okujja kukugamba nti leero akedde kuteekayo katabo nga yeesomerako akatabo aka Profesa Mahamud Mahmudan. Okay, mu butongole nzikiriza nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osazeewo okutambula naffe ku mukutu ogw'enkyukakyuka, omukutu ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda, omukutu ogw'omuntu wa wansi. Ampuliriza, nakolera emboozi nga nkulaga butya gavumenti ya General Museveni tewabulwa omusajja omukadde w'enkofiira bwe yagala Kyagulanyi Ssentamu Mitembo awaŋŋanguke, kubanga okumusiba mu ggwanga Uganda, okumukwata n'omuteeka mu kkomera, musajja yafuuka njovu mu kaveera. Kyokka mu mbeera y'emu n'okumutuusako ekikolobero ng'okumutta munda mu ggwanga Uganda, nakyo kyandiviirako emmanduso oba akanyamberege munda mu ggwanga Uganda. Kati nga balaba ekisinga kwe kumunyigiriza, okumuteeka ku kisenge, okumukolako buli kye bamukozeeko ku famire ye, okulaba ng'ono asindiikirizibwa asobole okubeera nga waakiri awaŋŋanguka agende mu exile ekiyinza okubeera nga tekibawa obuweerero oba obussizo. Jjukira nakugamba nti General Museveni buli lwalaba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ali munda mu ggwanga Uganda ate nga naye mwali omusajja tafuna tulo, kiringa bw'obeera n'ennume bbiri mu kiraalo oba n'empanga bbiri mu kiyumba ky'enkoko. Kakati buli emu ebeera baginne waayo kizimuzimu. Kakati y'engeri Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne General Museveni gye beerabamu nga bali mu ggwanga Uganda munda era bafundamu. Kakati amawulire agajja nga galaga nti Kyagulanyi ono yafuluma eggwanga Uganda weegali, era amawulire agazze nga gasoma nti Mitembo yadduka ekyamazima gatambula. Naye ng'amawulire nkugambe nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagaana ddiiru ey'abasajja Abamerika abajja mu ggwanga Uganda ne bamugamba tugenda kukuddusa, tugenda kuwaŋŋangusa, tugenda kuwa special jet ekutwale paka mu ggwanga lya Amerika, tukuwe buli kimu obeera eyo, tulabe butya embeera bw'enaatambula. Omusajja Mitembo nakolera sitoola eyo nga yabigaana byonna. Kati ate lwaki olunaku olwaleero ovaayo n'otegeeza ensi nti omusajja yawaŋŋanguse? Nakugamba nti General Museveni bino byonna abikola okulaga ensi nti Mitembo bannansi tebamwagala kwenkana ye nga bwe bamwagala nga yakajja, era ng'alaga nti bannansi tebasobola kubeera nga bamutereka oba tebasobola kubeera nga bamukweka nga ye bwe bamukweka mu myaka egy'ekinaana. Alaga nti security ye teyinza kubeera ng'ebiitingibwa muntu wa bulijjo. General Museveni by'ayagala okubeera ng'asiiga, kyekifaananyi ky'ayagala okubeera ng'alaga. Y'ensonga lwaki entakera avaayo n'ategeeza nti ono talina musango, ate mu maka ge ne bateekayo zittanka. Njagala osooka owulirize ebigambo bino. Gwalowooza nti Mitembo tasobola kubeera mu ggwanga Uganda, era gwalowooza nti yadduka nti taliimu, nga ne leero okuta ekifaananyi ng'asoma ekitabo kino nakugamba nti Uganda ejja kubeera free. Omusajja nkukakasa nti abadde munda mu ggwanga Uganda okusinziira ku bigambo bye by'ogenda okuwulira mu maaso eyo. Naye njagala osooke owulirize ebigambo bino. Teekako ekigalo, akatambi kano katambule nnyo. Kugambye nti agenda y'okuwaŋŋangusa Kyagulanyi eri ku mwanjo nnyo eri gavumenti ya Mwami Museveni, kubanga balaba kye kiyinza okubawa obuweerero. Okumusiba mu ggwanga Uganda kiyinza obutasoboka, okumutuusizaako obulabe ng'okumutta mu ggwanga Uganda ate kyo kya bulabe na nnyo. Kati ekisinga ku byonna kwe kugamba nti ono yawaŋŋanguka, oba oliawo n'okumunyigira gy'ali ensi bagigambe nti yawaŋŋanguka. Bye bimu ku ebyo ebiteekebwateekebwa era ebiri munda mu bisenge bya Waaka. Njagala osooka owulirize ebigambo bino bwe tubivaamu, kugambe nti Kyagulanyi ye kennyini nga yeeyogerera ku kuwaŋŋanguka n'okuteesa ne General Museveni. Ebigambo omusajja avuddeyo n'agamba sigenda kuwaŋŋanguka, ate n'okuteesa ne General Museveni kirabika tekikyasoboka, kubanga ye musajja asinga okubeera ng'ate
ali enkwe n'okulimba mu ggwanga Uganda. Wuliriza ebigambo. Kubuuza gw'okakasiza ddala Honorable Kyagulanyi asobola okubula singa gavumenti emiramu interesting emwagala. Bulungi nnyo nnyini ddala. Bulungi nnyo nnyini ddala. Mwami Museveni ku intelligence gye balina wano eno. The sharpness of a spear si kye kikulu. But it's the wisdom of the hunter. Oh, very good. Yes. Kakati osobola okubanga olina buli kimu kubanga bwana Kisitu n'abatulaba mu bintu bya intelligence buli kimu kisoboka. Abantu bangi babitinze security neza president wa America omuntu n'abitinga security ya president wa America. Ebindale bamulonyezi bali bamulonye banga. Si yeka abantu bangi babitinze securities ez'amaanyi. Osegede. Sigazaako kunafu ya security ya wano. But that's a fact. But it is very possible okubanga banoonya Honorable Kyagulanyi kati bamulina. N'ababula kubanga njagala okimanye kino. Nti Honorable Kyagulanyi okubanga government temanyi kikya planninga. I will take you back in the 80s. Abantu ba yali kitokeno lutwa ne muwanga bayagala okukwata mwami Museveni nga tannagenda mu kalulu ka kinaana n'abalimu okukwata. Kali kakagwa actually mundu yaliwo spirit yaliwo nga amaze okulaga nti agenda kukola ebyekiyekera n'abalimu okukwata. Golooza lwaki abalala tebasobola ye Museveni kaya asobola. Yabalimu okukwata ne batega zero di blocks wonna ne bamukwatirako n'ekireka ne bamufukamiza kabalaza. Era Muganda we najja n'amunyulula sale ne batta n'abasirikale abali ku road block n'amalayo. Lwaki mwe mulowooza nti baabalala tekisoboka ku Museveni kye yasobola yekka. Kubanga state tesobola kuba mu mirembe ng'abadde agivuganya tannalabika ng'ate bakimanyi bulungi. So bino bagala nti bamwagala. That is reverse psychology. Nga lwaki tebamwagala? Balina omulabako waali buli kaseera. There is no state which can feel comfortable with a silent neighbor. No state. Nga tomanyi kyalowooza. Sorry, nga kubanga government ya Museveni gyemmanyi akaseera akatono ke mmaze ku nsi n'ebyobufuzi endaba gyembiraba globally. Ne comments za Museveni, body language ye, toni gy'akozesa naki si ye muntu asobola okukkiriza okubeerawo nga tamanyi kyolowooza. At least security agencies ziba zijja kukuprovokinga bamanye kyolowooza. At least bamanye kyozzaako. Nti ne bw'osirika busirisi at least bakwata bali close kugwe bakubuulire kikyozzaako. Era obadde olaba abantu abadde close ne mwami Kyagulanyi babakwata nga tebalina kye bababuuza okuggyako ekintu kimu. Azzaako ki Kyagulanyi abalaki mulina pulaani ki? Kakati abantu abakola ebintu mweyo enkola be basobola okubeera secure nga tebamulabako nga tebamulinaako control. Leero ne bamulengera e Busia, luli ne bamulengera e Malaba, luli ne bamulengera e Gomba, luli. That is reverse psychology. Kati oyagala kulira ebyo, oyagala omuntu ali mu security ajja kugamba nti tumwetaaga nnyo. Of course alina kujja. So you have to play like you don't want him, yet you're doing all whatever it takes. Definitely. Ebyo byakwerinda. So international media yonegera nemukolako interview. Ngate international media be baji crediting abana abantu be bachi accrediting. Njagala mbere kuri. Mpulira bulungi. International media zirina ba correspondents all over the world. Very good. Waliwo abakolera international media. Wanene. Nga banna Uganda bawa. Yes. So ne bafuna ko Mwami Kyagulanyi access. Lwaki mwe mulowooza nti kubanga Al Jazeera yali reportinzeko basi egudde ku boda y'egatuna ne boda y'egatuna nga media houses za wano tezina reportinga ggulire ebyo Al Jazeera neraga basi egudde ku boda. Kakati balina ba correspondents all over. Tekyetaagisa nti bwe baba baagala okukola interview ku Mwami Kyagulanyi aba CNN, BBC oba Al Jazeera n'emikutu emirala bagenda kusindika muntu ne kamera ajje bw'ati. It is not in this era. Lwakubanga kati abantu abapropagandists ba regime bo baagala okulaga nti tekisoboka Kyagulanyi munafu baagala munafuya era government terina kyemwetaaza era ali mujambo nkwekule. No! It is possible kubanga Kyagulanyi tebamulaba. Very possible. It is very possible that government. Do you know Mwami Museveni and his capacities? I know him and his. So Mwami Museveni can look for Bobi Wine and he fails to get him. With nature, Mwami Museveni alina bingi bye yeetaaga nga tabifunanga.
osobola okitegeera mwami Museveni mu busobozi bwenti ye pulezidenti w'eggwanga lino ye kamanda w'amagye ow'okuntiko ye fountain of honor biki naye mu bulamu bw'ensi eno alina bye yeetaaga nga tabifunanga era ng'afukamira mu maaso g'omutonzi n'agamba mukama gwompa kino kati saagala bantu batulowoozese nti mwami Museveni buli kye yeetaaga akirina. No, it is not. Kakati gwe alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tasobola kubeera mu ggwanga Uganda, ndowooza ebigambo obikenkuse, ebigambo biwulidde. Kisobookera ddala omusajja okubeera mu ggwanga Uganda nga gavumenti ya mwami Museveni temanyi weeri era nga temulaba naye nga ye security agiraba, kubanga si ye yekka abasoose okukikola. Abantu bino baabikolakola dda era nga ne General Museveni naye akimanyi bulungi kino kisobola okubeera nga kituukawo, kubanga obukadde bwe yalimu nga yeekweka mu myaka egy'ekinaana ate Kyagulanyi si bwe bukadde bw'abantu bwalimu. Oba Uganda luli yalimu bukadde 10, kati Uganda egenda mu bukadde bw'abantu 50. Ekikifuula ekyangu okubeera nga omusajja ono asobola okubeera mu bannayuganda. Mwana wattu n'abulira ddala emyaka egiwera nga General Museveni amuwenja buyiso nga tamulabako, ng'akoma kumulaba ku mitimbagano, saako okubeera nga amulaba ng'atadde obutambi obwogerako eri bannayuganda n'obagumya, saako okubategeeza ekituufu ekyokukolebwa oba ekkubo ery'okubeera nga bakwata mu revolution gye balimu ey'okubeera nga beenunula. Kakati no mukwano gwange President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'akakasa mu bigambo bye n'agamba sigenda kubeera nga njogera na General Museveni era mu mbeera y'emu sigenda kubeera nga nfuluma ggwanga Uganda, kubanga abasajja Abamerika n'abasajja Abangereza baali bavudde obukuukubira okulaba nga balesiwinga President Kyagulanyi wamu ne famire ye okumujja mu ggwanga Uganda. Era kyova olaba nga General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza n'agamba nti eggwanga erya Amerika lye liri mu kukukuta, lye liri mu kuyamba Kyagulanyi era lye lyamuyamba okubeera nga atoloka ku lunaku lwe baali bagenda okubeera mbu ng'ono bamukwatira mu maka ge Emagere oluvannyuma lw'akalulu akaakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15. Kati mu kiro ekikesa nga 16 omusajja ono n'abomba era n'amiramu omusubi Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo. General Muhoozi kwe yava n'agamba nti Amerika ye yamutolosa era Amerika eyagala kubeera nga emufulumya ggwanga Uganda, naye n'ategeeza nti ennyonyi yonna enaalabikako mu bwengula bw'eggwanga lya Uganda yakubeera nga ekolebwako, yakubeera nga ekubibwa, kubanga tebagenda kukkiriza nsi yonna kubeera nga esimatula Kyagulanyi kumujja mu ggwanga Uganda. Wabula bino byonna omusajja yadde nga yabyogera, Kyagulanyi bw'abanga yagadde eggwanga Uganda kukakasa nti asobola okulifuluma, wabula nga ye mu bigambo bye akugamba sigenda kubeera nga nfuluma ggwanga Uganda kubanga nkyalina bingi nnyo eby'okubeera nga nkola, nkyalina bingi nnyo eby'okubeera nga ntuukiriza, nkyalina okusisinkana abantu bangi nnyo. Bino muzze mubiwulira ng'abyogera mu butambi wazze nga akola ne interview entakera zazze nga abeeramu, era musajja wattu nga nnyonnyola ng'akutegeeza bulungi nnyo. Kakati nga sinaba kubeera nga nkwa bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byavuddeyo nayogerako eri bannayuganda, ngenda kusooka nkutwaleko ewa musajja amanyikiddwa nga Mujenyi Simon Byabakama. Ebigambo byongedde ono okubeera nga bimukaayira, ono ayolekedde okubeera nga asibibwa. Emivuyo egyali mu kalulu ka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 nga intaneti ejjiddwako, kakati nno ono bimuzaalidde ebitukula Makaayi byazaalira ku nsiko. Jjukira nti omusajja ono Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'amusaba okubeera nga ateeka buli kimu kye yali asomera bannayuganda ku mitimbagano gya Electoral Commission, ensi yerolere, ensi eraba obuwanguzi bwa General Museveni bwalangiridde nawa gye buvudde, okuviira ddala ku mitendera egy'ebyalo paka ku mutendera ogusembayo ogw'obigatte eby'eggwanga Uganda. Kakati omusajja ono bwe yabadde ng'afulumya obululu buno oba results zino mu kiwandiiko oba mu kyapa ky'eggwanga Uganda ekimanyikiddwa nga gazeeti, kakati omusajja teyavuddeyo kubeera nga w'abannayuganda bye yagatta gye byava, wabula yabawadde ebyo ebyagattibwa. Kyokka nkugambye nti vulugu yenna eyali mu kalulu omusajja ono ke yavaayo n'alangirira yenna avunaanyizibwa ku musajja Byabakama. Njagala owulirize, njagala olabe okakase nti omusajja Byabakama akyali mu kattu. Bwe tuva mu katambi kano ngenda kulaga international community kyeyolekedde okubeera ng'eteeka ku musajja Byabakama, ate mu mbeera y'emu nkugambe nti ne General Museveni ali mu kusattira mu NRM munda okuva mu ggwanga Uganda okuyingira Tanzania. Waliwo ebizuuliddwa by'oteekeddwa okubeera ng'otegeera era n'okumanya nga Munnayuganda, wabula nga n'ensi bambi eyavuddeyo n'asabuka n'ebigambo kakati nnono bimukalidde ku mimwa. Omusajja ayolekedde okubeera mbu
ng'ono asibwa. Ulira. So omulamuzi byabakama actually yetaga kubeera mukomera. Kino njogera nga sina kyenkoze eki kubanga amanyanga gonna agabaddewo gakwata kuye ba agent be babeera bakozi be. Ebyo byonna byolaba ebyo nti waliwo box ziri empty, waliwo box, those are criminal acts. Simon Mugenyi byabakama abazungu bamutadde ku pressure afulumya results nga bwalino zifulumya kiyakoze ng'ennaku z'omwezi mukaaga yagenze mu Uganda Gazette ng'ennaku z'omwezi mukaaga February nagenda mu Uganda Gazette n'ateekayo results nga bwe yazisoma ze yataddeyo mu Uganda Gazette so si ku website yaabwe so si ku Uganda Electoral Commission website portal no yagenze nga gazeti nga results nga bwe yazisoma bwe yazitaddeyo nga tataddeemu DR forms tataddeemu constituencies tataddeemu district nga bwe kyali yagenze bugenzi nga asasula gazeti nga bawandiika results nga bwe baziwandiika nga bwe bazimozisoma bwe yazitadde mu gazeti bwatyo bwe yazikoze naye nga ate bakusaba results bakusaba oteekeyo polling station zonna bakusaba DR forms tally sheets constituency ne district omwami ono teyataddeyo bintu byonna yawandiise buwandiisi results nga bwe bazimozisoma n'aziteekayo bulungi nnyo n'asasula olupapula lwa gavumenti oluwandiika ebiwandiiko ebiri official olwa gazeti ye n'ateekayo mbamazo gazeti nga results za Museveni naye nga bamugambye ateekeyo DR forms ateekeyo tally sheets ateekeyo constituency ateekeyo district Museveni gye yawangula tazirina wabula yakoze bukozi bintu bye n'ateeka nagenda n'agazetinga nti agazetinze Mukama Museveni which is okay awo tuvudde tugenda kulwawo kakati nno omusajja Mugenyi Simon byabakama okuva n'akola ekikolwa kino ekyamazima kyongedde ebibuuzo bingi nnyo mu mawanga aga Bulaaya oba ku international community Butejje Museveni bwe yawangula akalulu n'ebitundu byonna omusajja byabakama byavaayo n'alangirira ng'ennaku z'omwezi 17 ojjukira nti Kyagulanyi yavaayo n'asaba byabakama asobole okubeera ng'ateeka buli kimu ku website ya Electoral Commission era mu public bannayuganda basobole okubeera nga balaba nti okusinziira ku kyalo bwekiti bannayuganda we balondera General Museveni yafunawo obululu 200 era bwe babugatta obwava mu district eyo nawoza obululu 2000 kati bwe bagatta obululu bwa district zonna mu ggwanga Uganda General Museveni nafuna ebitundu byonna nga byabakama bwe yabisoma omusajja kikyamulemeredde kwe kuvaayo ate n'agenda mu gazeti n'ateekayo obubonero General Museveni bwe yamulangirira nga tewali kubeera ng'ataddeyo emitendera obululu buno gye bwakubibwamu era gye bwabalibwamu okutuuka ku ttoto omusajja ono gye yavuddeyo n'alangirira kakati no ebibuuzo ebingi byongedde okubeera nga biteekawo ekijinji byongedde okubeera nga biteekawo ekkuuli wakati wa General Museveni n'amawanga gali aga Bulaaya agamanyi obulungi amateeka nga bwe gagamba era agamu kwago agavaayo ne gamusaba okubeera nga byabakama akola amateeka kye galagira okubeera nga apublishinga buli kimu ekyali mu kulonda okwa 2026 okulaga obutuufu bwa lizaati ze yavaayo n'awanika era n'alangirira ng'omusajja akulira akakiiko ak'ebyokulonda kakati nno byebyo byabakama naye ayongedde okubeera ng'alaga nti akalulu kano kalimu ebirumira era ayongedde okubeera nga kakasa ebigambo kya Gonzetta Mitembo byavaayo n'ayogera n'agamba nti sikkiriza bivudde mu kulonda kubanga byabakama byasoma bifu era ne byali mu kuwa eggwanga bifu nze DR forms zonna nziina eziraga butya bwe nawangula General Museveni ne mukuba akalulu n'enkoona n'enywa byabakama ne General Museveni balemereddwa okubeera nga tebaswaza Kyagulanyi era okukakkana ng'omusajja ayongedde okubeera nga abalakira ku kikwatagana n'akalulu aka 2026 kati bino byonna nga biri bwe biti ng'omusajja eyayita Profesa Nsibambi eyabadde MP w'e Mawokota oluvannyuma lw'okubeera nga yakubiddwa akalulu enkoona n'enywa ono yeegase dda ku mugendo gw'abo aba opposition abaavaayo ne balangirira mu lwatu nga bwe bagenda okulwanyisa ekibiina kya NUP era nga bwe bagenda okulwanyisa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo
kakati omusajja ono ng'agamba nti mu kukyalira General Museveni oba mu kumusinkana emirundi emingi gy'amusisinkanye mbu azze amusisinkana n'ababaka ba NUP. Kakati n'otwogerera ebigambo ng'ono bimukalidde ku matama, bimukalidde ku mimwa, anti nga gw'ozadde bwakubira eŋŋoma olina okuyimuka n'ozina. Omusajja Nalukoola ono amutuuzizza mu bigambo. Kati emyaka gyansibambye okubeera nga gituula mu bigambo, njagala owuliriza kimu ku kimu, njagala olabe. Ono yavuddeyo n'ategeeza nti Lina Zedriga, Vice President wa NUP owa Northern Uganda, mbu yali mu meeting ne General Museveni, era nga ebigambo ebizunzibwa bye bigambo ebitambuzibwa ba propagandist n'aba NRM okunafuya ekibiina ky'abantu. Jukiranga akalulu kaakaggwa, aba opposition bangi twabalabanga bavaayo nga bawera nkolokooto, nga balumya ogwa wansi n'ogwa waggulu, nga bagamba kegwake keetonye, balina okubeera nga balwanyisa Kyagulanyi. Kati omusajja ono ku propaganda nga kwatudde, njagala olabe Nalukoola kyamukoze wakati mu kuvaayo ng'ayagala okubuuzaabuuza ensi nti omukulembeze wa NUP yasisinkana General Museveni mu kyama. Njagala owulirize ate njagala olabe akatambi kano bwe tuva mu bigambo bino ngenda kutwala mu bigambo bya Kyagulanyi ng'avaayo ng'ategeeza eggwanga Uganda nti mwali ntende mu Uganda munda, sako n'okubeera nga General Museveni mbu akola ntakera okulabanga mbu bano bagabana obuyinza oba oliawo muwo bwa Prime Minister nga bwenzize nga nkutegeeza Kyagulanyi abisambaze agambye nze sigenda kubeera nga ate ntuula mu ggulu nga General Museveni ali mu ggulu. Bw'abanga ali mu muliro nze nina kubeera mu ggulu, bw'abanga ali mu ggulu wakiri nze nagenda mu muliro, naye nze ne General Museveni tetulina kitugatta, tewali kigenda kukeera kitwawuzeemu buyinza obw'Abannayuganda bwe basalawo nti nze yabuwangula era nze nina okubeera nga mbakulembera. Bigambo byani? Bya Mitembo abyogererawa mu ggwanga Uganda. Abagamba nti yafuluma bano bali ku byabwe, bali ku bya njwanjwa. Ebigambo ngenda kubeera nga mbikuwa, ogenda kubeera nga mukwano gwange obiraba. Nsibambi ebigambo bimukalidde ku mimwa, birabe ate tweyongereyo. Abantu obaaliyo ogambe waliyo bamemba ba parliament abakayitamu basatu ku kino meeting ene ey'okulwokuna baania ate bakiyaganya okugenda mu kifaananyi ate onajja mwogerazinga nti ate kiba fair ate ng'oyogedde ku Dr. Zedriga Zedriga mwogerako kubanga meeting eyaliyo ya Inter-Religious Council nevamu ne pastoral letter yalimu. Meeting yali y'abakulembeze ba ddiini so si ya mu State House. Yava nti mu State House okwogera kuno ne buba osoma pastoral letter byava mu interaction. Bano abakulembeze mwenye mbadde njagala kutegeera bannange saagala kubatawaanya butawaanya era sirina ttapu buba bugenda. Meeting omukulembeze wange mwatuula teyali mu State House wabula yali n'abakulembeze banzikiriza si bwe guli Dr. Zedriga. Meeting yava mu State House mugende musisinkane nga ba stakeholders. Naye ne yabadde ya State House benjogerako njogera kuba n'abantu abayiseemu abasatu abanupu abatagala face yabwe kuvaayo yabadde mu State House. Ekyenva nesiba wali kuba erinnya ddi alikoze eki alyogedde mbadde njagala ensi etegeere obaddala omukulembeze wange yali mu State House gye yatuula naye bw'aba yatuula n'abakulembeze tekyo kikyusaamu tekibeera kyekiri ekibadde kirowoozebwa. Kuba mbadde sirina position ya kibiina nze si kusooka mukulembeze Haji Nsibambi musomesa wange era nina okusoomooza kunene wano bwe mba ntudde naye. Bwe twali tuli e Makerere yatuwa amagezi tuleme kujja kwesimbawo mu byabufuzi ng'agamba abamu ku abo abali ebyo temulina byakuteesa nabo mmwe tubasomesezza wano mubasomesezza ebintu eby'amaanyi naye mulina endowooza nnene okusinziira ku ngeri gye tubakuguddemu. Musomesa noza sikuwaaza kituufu naye omusomesa wange ye yasooka okwesimbawo nze nga sinnaba kujja naye ate ebyobufuzi bimutawaanyizaamu naddala wano mu kaseera. Enkomerero ya byonna amaliriza agenze ew'omusajja bateeseemu. Simanyi oba kyazze lwa kutya fiya oba kyazze lwa kutya kitiibwa. Naye bwempulira byayogeraga mu omusajja yayina emmundu ate tolina ssabo ly'amaanyi gy'onaamulogera bw'oba olemereddwa. Yalina abantu bo byebimu ku bigambo byempulira. Naye ono gwe tuli naye wano munnamateeka omukugu simanyi oba amenye constitution bateesa naye kuba constitution yeegamba nti oli bwagimenya
mwe bannansi musale amagezi gonna nga mugakozesa mulabe nga muzzaaki constitutional order. Era ebimu ku bigambo bye byayogera mu kiseera kino si byebiri byokka ebyo nti nabo batabasibe wabula agamba nti General Museveni ye yawangula akalulu. Siwe kuli musomesa naye ate ye yennyini ono omusomesa wange ng'asomesa amateeka nakizuula nti akalulu mitendera si mukolo si event. Bwe wabanga akalulu kalimu kuba emiggo tiyagasi n'ebiringa ebyo kaba kamaze okufuna ebizibu. Era oyo akawangudde tasobola kwewaana ng'agamba nti kabadde nze empangudde. Kati bw'atandikira ku awagamba nti omusajja yawangula akalulu ng'ate ffe tuli mu maziga olw'obubbi obutagambika obubadde, ayinza okuba ye yalaba mu constituency ewe gy'ataawangula n'alowooza nti bwe kyali mu ggwanga lyonna. Ekyokubiri, waliwo emitendera egiyitibwamu bw'oba oyagala ebyo ebimu by'ayagala bibeere. Kati ng'okuta abasibe, era nawulidde ebigambo byegakuli ebigambo nga okugamba nti munsinze ng'oli agamba era nkusonyiwe sooka okkiriza eki omusango. Naye kakati ffe tulina abantu nga ebimutwe, tulina abantu Bagadafi abataali nawe bagamba awaddizibwa omusango. Bw'omanyi emisango egifulaani bwe abantu Bagadafi ng'okubba esweta oba omufuna olinga mutaddeko omusango gw'obwakkondo, naye nga neewatebezebwa okuba nti omusango we gwaddizibwa nga oli teyaliiwo mu kifo. Waliwo ebintu ebibaddewoko NUP byaweebwa amagezi emabega abantu n'omunaatufaako omanyi bakutaba nga bawa amagezi maanyi nti abantu abamu babeeraawo ne bagamba naye aba-NUP bano bazibu tebaagala bantu baabwe kuteebwa. Naye kyengezaako okugirayo nti waliwo okugamba nti gundi ye yapacca gundi oluyi, naye nga newe bagamba okumupacciza oluyi ono teyali mu kifo ekyo ng'omusango teyagukola ki teyaguzza. Naye oli ayagala okumusonyiwa agamba kkiriza omusango ndyoke nkusonyiwe. Oba ontegedde nokutegedde dda. Kati ebyo byebimu ku bitutawaanya. Ekisooka oyagala tugende mu dialogue n'amenye constitution. Ako kamu. Ye bwe tugenda naye mu dialogue yemenye kulayira. Ontegedde yemenye. Ekyokubiri, gw'ogenda naye mu dialogue ali mu kukuba bifuba agamba nawangudde wadde nga tolaba yajaguza kuwangula kwoli. Tosobola yadde okumpaayo polling station zawangula, electoral commission tezireeta. Ekugamba kimu nti obululu bw'obuno tubufune. Bamugambe sebo tuwe nga bwe byabadde mu buli district tewali kibuzo kitambulira mu. Kakati no mukwano gwange Nalukoola Luyimbazi Elias Jaden wa NUP bwate we yakaziza omusajja ku bigambo bya Zenga abungeesa nti Dr. Rina Zedriga Vice President wa NUP mbu yasisinkana General Museveni mu State House era ng'omusajja ono abadde amaze ennaku eziwera nga buli watambula ku kaleediyo oba ku ka-TV konna ng'ekigambo kino kye kisooka ku mumwa ng'omusajja yeefudde nga ŋŋaŋŋa nga Eke bwe yavuddeyo n'akutegeeza nga yeefudde kabaka w'ebinyonyi ate mbu mu kwasama. Kakati n'ebigambo yadde nga binene naye omusajja ono abadde ayitirizza okubeera ng'agenda mu maaso n'okusiga NUP ettoomi ssaako enziro mu bigambo mwe yeerimbise ebitali bituufu yadde n'akatono. Era nga bwe kiwuliddwa nga Elias Luyimbazi Nalukoola avuddeyo n'amukakasa n'amugamba nti nedda teyasisinkana General Museveni, teyali mu miitingi. Omusajja yeekubye engalike n'ategeeza nti ono Zedriga yali mu miitingi eyalimu abakulembeze ab'eddiini bali bwe mwalabako nga bagenda ewa President Kyagulanyi Ssentamu Tembo okubeera ng'ate basisinkana Babi Lutungo Kyagulanyi okwogerako naye yadde nga jjene gye batambuza yakubeera nga General Museveni asigala mu buyinza, naye era kikakasiddwa nti Rina Zedriga teyali mu State House era tasinkanangako General Museveni. Kitegeeza nti miitingi eno singa yalimu omusajja omukadde w'enkofiira omukulembeze wa NUP teyandirinnyeeyo kubanga tebalina kakwate, tebalina kabagatta yadde n'eddakiika n'emu. Yadde nga bano abakulembeze ab'eddiini bakulembeza eddiini mu kubeera nga baagala kuteekawo ekifaananyi
NUP bwe twaita twogere nabo tebakkiriza. NUP bwe twaita bateese ku nsonga bweziti tebajja. Kati tebavaayo kutugamba nti abakulembeze b'eddiini tetulina kye tukozeewo. Kyova olaba ng'omukyalo ono yagenda awulire biki bye bagamba era nga bwola bwe bakkirizibwa ne bayingira mu maka ga pulezidenti, naye era enkomerero ng'abasajja bano tebalina kye baafuna era tebalina kye baavaawo nakyo ku ddiiru zaabwe ze baali baleetedde omukulembeze. Kakati ababaka ba paalamenti bano omusajja bagamba abasatu abataabadde mu kifaananyi nabo kisuubirizibwa okubeera nga tebaliiyo, kubanga ne wano abadde azze ng'alimba ensi paka bwe yagudde ku mugezi Eriyaasi Luyimbazi Nalukoola n'amulaga essomo nti ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina gwe yasomesa ate yamutuuziza mu kiraasi n'amusomesa bulungi nnyo, saako n'amateeka nga byabakama bwe yabadde alina okubeera ng'akwata ebyokulonda oba ebyava mu bululu ebyava mu kalulu ka 2026 okubeera nga biteekayo ku mutimbagano nga bwe nakulaze nti ono yali alina okutimba kyalo ku kyalo, disitulikiti ku disitulikiti paka ku ggwanga Uganda okutulaga General Museveni butya bwe yafuna 71 ekintu omusajja kyataakoze. Kati bino byonna nga biri bwe biti kyokka n'abalonzi e Mawokota bongedde okubeera ng'omusajja ono bamuteeka ku kinyiga n'okumuteeka ku nninga era nga nsibambi ebiva e Mawokota kigambibwa nti omusajja ono yadde nga abadde akoze byakoze mbwe ensimbi abadde azijja mu State House. Wuliriza, omusajja ono ensimbi abadde azijja wa General Museveni kwe kuvayo n'akakasa nti zitamusisinkanye mulundi gumu era nga ssente zino abadde azireeta n'akola ebintu bino nga yeegula maganzi nga yeetona maganzi basobole okuddamu okumulonda. Kati abantu bwe bamubuuse nti yakukuta n'omusajja Nalumansi abantu ne bamugoba bwe busungu okutandika fiizi zabadde awera abaana ku zibbasale okuzisalako, amasannyalaze okugajjayo, zisola okuziwanula, amazzi empiira okubeera ng'omusajja ono abikutula. Kyokka ng'ono akola bino e Mawokota ate yagamba nti ayagala kuggyayo abaana abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi aba NUP. Kisoboka okubeera nga ku kyalo gy'ova ebintu bwe biti byokola ku bannakyalo bo ab'e Mawokota ate n'ojja n'olwanirire b'otamanyiiko b'otalinaako namayitire, kijja kitya bigatta bitya? Njagala owulirize emboozi eno eva e Mawokota bwe tugivaamu ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'akunnyonnyola butya eggwanga Uganda bwe ligenda okununulibwa era n'ekifaananyi ekirabisa ku mitimbagano ng'ali mu kusoma ku katabo Akasiro Poison. Ogenda kutegeera wa waabadde na lwaki abadde asoma akatabo kano mukwano gwange mu mawulire gaffe amayitirivu ge tukuleetera. Naye njagala nsooke nkuwa ebigambo ebiva e Mawokota bwe tubivaamu ate nkutwale ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga yeeyogerera kennyini nti General Museveni asattira kumusisinkana, asattira kubeera ng'asayininga mbubagaba n'obuyinza. Kyagulanyi agamba kino tekigenda kubeera bw'obanga akaseera katuuse nga bannayuganda bakukooye baveeko tambulamu okwate ebibyo ogende ng'abaasooka bwe baakola ate eggwanga Uganda ne balirekera emirembe. Abasajja ba Amini baali basobola okukwatagana n'abasajja nga ba Gaddafi, baali basobola okukwatagana n'abasajja ab'omu Saudi Arabia ne badda ne bakola ku ggwanga Uganda obulabe, naye baasalawo ne bagenda ne bakitta. Kati ne General Museveni keekadde bwe baba nga bakuwangudde teri byakugabana buyinza. Kyagulanyi akugamba nti tambula ogende. Ebigambo bya pulezidenti, ebigambo bya Kyagulanyi, ebigambo by'oyo eyalondebwa bannayuganda. Sooka owulire ebiva e Mawokota ate n'ebya Kyagulanyi nabyo ogenda kubiwulira otya era okkirize nti Kyagulanyi kyaliko kyakununula Uganda tannaba kubeera ng'alowooza ku kintu na kimu ekiri ebbali ew'okununula ensi yaffe. Nkomyewo buli muntu n'omulabanga ataliiwo gwe olw'okuba olina ssente. Bwe tuba twakulonda ne tukwesiga tukufuna memba wa paalamenti waliwo w'olina okukoma ssebo, waliwo w'olina okukoma. Wadde amaka gange ndi mwavu naye so si kujja nga gwe weeyita wa kitalo nnyo. Twakuwa obululu wajja n'otugamba ne tukuwa, wateekamu naffe twateekamu. Gw'omanye ebyalo bye natambula nga ngenda mumatiza abantu bakulonde. Kyogamba paalamenti obadde ofunayo mayinja, obadde ofunayo ssente. Musajja mukulu weewummuzeeko anti gw'omanyi gw'oyogera ennyo kati katuwogere yogera nga bwe twogera.
nkulaba oline Museveni olina abaka parliament abalala bagwa mugenda wa Museveni muteese ate abaana ba struggle nsibambi watandika ddi okubanga olumirira struggle bata abaana ba struggle nga n'amasanyalaze g'otuwaddemu okutagaga oli mu gatema olw'okuba bugaya mbwa ajjako amasanyalaze ew'obugaya oli mu gatema ng'ogamba nti kati ate olumirirwa bali b'otamanyiiko olesa ab'ebuyaaya ewali bizinensi yo gyali ya site bali mu kukaaba ogenda olumirirwe b'otamanyi abatalina bakibiina kyo mb'oteesa ne Museveni mbunyaza teesa ne Museveni ensonga y'okuta abaana naye eri ku mwanjo obatangaani Museveni bagamba mugambe nti to omwana kyogamba bagenda bakwata tewaliwo nsonga lwaki babakwata kiki ekyabakwasa soko kyebuuzi ki ekyabakwasa baba nga abaana babakwata bwiri babate kyetagisa genda naye kunywa naye kyayi kyetagisa mulumba mu kisenge owange nsibambi nkugamba kyetagisa Museveni ku mulumba mu kisenge oba kyetagisa mulumba mu kiyungu okumugamba okuta abaana kyogamba ye muzibe talaba nti abantu baza misango abaana bakwata babwere kyoga tebakimanyi kati waliwo ensonga lwaki tebabata kati oli muntu mukulu sijja gamba toyina sente ozirina nesiraba lwaki olemedde mu mawulire buli kiseera interview jangu mawulire naffe katujje otuswazizza bannamukota tukyayina wadde akaniguusa buli omu atwabanga kyakuli abakoledde buli wamu abakoledde kiki kyotukoledde ekyamaanyi ennyo kyonga gwotwemmere gye tulya oba oyagala ebitaalo byangu obitwale ebitaala jangu obitemu obitwale emmotoka ezifuuyire ebiyenje zitwale emmotoka zo oba ozaagala maama bw'ofiirwa omwana osula ku malaalo bwaba akuwangudde kyonga gweweka gwe bawangudde jufule lutaaya buli maka abadde agazimbidde toilet n'ekiyungu nga ye bamuwangudde ate gwe waliwo gwe batawangudde mpuuga omanyi sente zasaasaanya tebamuwangudde olaba bawangudde Abedi Bwanika nga ne mu palamenti abadde ateesa n'empuuga mu palamenti bateesa ate n'abantu beewabwe nga bateekamu ssente babalabirira gwe mu palamenti oteesa ku CBS ate ng'ojereegerera olina olujereegerero abantu bakusudde lwa lujereegerero ojeregajerega abantu ate nawe omanyi nti ojerega okimanyi oli awo babansudde ki oteesa mu palamenti toteesa twakulonda kuteesa mu palamenti toteesa yensonga lwaki twakugjeeko ate bwodda mu bantu n'obajeregajerega era kyekyo kyaggisizzaako n'omulala owero sisiri we bajjeeko ow'emawokoteera ayabadde afuga kitundu ekyamusudde naye kujerega bamuyita Naalima ekyasudde Naalima kujerega nakubba mataka g'abantu nga bwagatunda kyekyamusudde abakulembeze muyige nti omuntu wa bulijjo naye ateekebwamu ekitiibwa ffe tetulya ku bugagga bwammwe ffe weetwe tetulya ku bugagga bwammwe ne muveeri olw'okuba ne Kampala tebakumanyi nojja n'oteekawo bulakamero ku bantu ba bulijjo gwe weerongoose nedda ssebo anti ozze mawulire jangu mawulire kati nanka ngende mawulire weewumuzeeko ogenda mu myaka 8 naye tonnatuuka kuwummula kati abafamire abadde bajja mu byobufuzi bakoze batya tobatemeddeeko ettaka kyogamba mawokota oba famire yekomye ku ggwe tewali muntu agenda kuddamu kwesimbawo mu mawokota tubeere bantu bakulu beera n'enniya oli musiraamu beera n'enniya gwatakkiriza nti mukama kyampadde kyekyo oli waawa nga ne Sulaimaani Kigundu yatuuka nakkiriza nti mukama kyampadde kyekyo nga yena ne banka namba ate nga gwe wali muligo wali obimanyi teyakkiriza ne gwatakkiriza oli wanga mukama kwadde obulamu musajja weewummuzeeko
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozefu Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabamubuuziza oba asobola okukkiriza power sharing between NUP ne NRM okugabana obuyinza. Sokolire response eno. The first thing I want to be is alive. Ye kyasooka okubeera nga ayagala kwe kubeera omulamu. Buno bwalimu by the way si bulamu. Govanga ku kintu nga wakeera ne wezimbira amaka, ne wewasiza omukyala n'omukuba bulungi embaga n'ozaala abaana n'obasomesa, oyina responsibility, oli mukulembeze wa party number legally registered, toyina musango nagumu gwe wazza, like you've never committed any crime whatsoever. No, simply because you ran against a dictator and you bet him hands down. Njagala mbabulire nti His Excellency Kyagulanyi yawangula Museveni. Museveni yaweza yade na 30%, yade na 20%. To be realistic. Nga tuzze mu byamazima bva ku bino ebibozibozi by'abaana abasajja mbu simanyi mu byala ino bwagizi. Talina bwagizi bwayina. Atama jibandiga deploying ne bakuba abantu emigo ne bakwata ba NUP agents bona ne babasiba. Jole Jacqueline Tukamushaba yali wa Western Uganda ne bamusiba nga yalina okuva seeing the entire Western region in Northern Uganda. Dr. Lina Zedwiga yali ina okuva seeing the entire Northern region ne bamusiba ne ba coordinators bona ne babawamba. Why do all that if you claim you have support in those regions? The reason is why you're going to employ those kind of tactics because you don't have support. So yadde na 20%. The son of General Museveni, who is a general himself, has ordered for the military to look for me and deliver me dead or alive because he does not like me. I am not an outlaw. I have not committed any crime. Yeah. He has threatened to find me and kill me. He has threatened to castrate me. So we cannot have a conversation when a boot is on my neck, when I'm being chased to be killed. Ebyabiganyi. Era akugambye tasobola kugoing in such kind of nonsense nga is being treated like this. Mr. Wine, what would you like other countries in the world and maybe specifically the United States to do? Now, ekibuzo kino kiri very important, especially mwe abayina essuubi mu bazungu, mu America, mu Bangereza and all that kind of a thing. Jagala olire bulungi bamubuuziza kiki kyoyagala nga America, United States bakole. The United States is our partner in development in many things, including security. My question... Actually, Uganda is officially a key partner in security of the United States. Is this what they signed up to partner with? Kino kye baasayininga okupatana ne Uganda. Mwene nkolagana nga amagye gakuba abantu gawamba abantu ne gabatta ne bavaayo ne beewaana muhuza awandiise ku platform ze nti twakatta bano tubasibye ono agenda kyejjusa oyo bwe tugenda musalako omutwe tugenda mukola bino ono bodyguard we eri mutwe tumuwambye tumukozeeko bino n'ekifaananyi kiikyo mukyala we makage. Is this what they pattern to do with Uganda? Is it the partnership signing for with Uganda? My call to them has always been not to be facilitators and enablers of this injustice and criminality. The United States has always put sanctions to human rights violators. It is my hope and prayer that they will realize that there is gross human rights violation in Uganda, and maybe they will put sanctions and other laws that they can evoke. My hope and prayer is that they will evoke them.
What are your hopes for Uganda? Freedom. Freedom to live in full dignity. Freedom to think. Freedom to disagree with the powers that be and not have to run. The freedom to be able to be a father to my children, especially my youngest daughter. The freedom to run for president and not expect death threats. The freedom to leave my wife home and to know that I will find her safe. The freedom to live in my own house. If you could manage to escape, you could probably lead a comfortable and honorable life. Kibuuzo ekyo nakyo kiri very important. Nti singa osobola okutoloka mu Uganda wano n'odduka, nti osobola okubeera n'obulamu obuli comfortable butali wadduka. Making appearances around the world in the United States and Western Europe. You ever think about that? Sajja mubuuza. In brief, nti bw'otoloka n'ova wano mu Uganda, n'odduka n'ogenda, osobola okubeera n'obulamu buli comfortable, ng'ogenda yonna gy'osobola okugenda, omiitinga abantu b'osobola okumiitinga, n'okukola byonna by'obeera oyagala okukola ky'okola. Ekyo wali okirowoozezaako eky'okutoloka mu Uganda n'odduka n'ogenda, njagala olize bulungi. I do, but I don't just think about me, Scott. Nti akirowooza. Naye mwene ensonga teerowoozaako yenga Kyagulanyi. Teerowoozaako yenga Kyagulanyi. Like I told you, my 2 deputy presidents are missing. There are hundreds of innocent people that are missing. So while I fight this, I'm not looking only at my plight, I'm looking at the plight of all these other people. Yes, I want to be free. Yes, I want to continue the fight. Yes, I want to speak to the world. But at the same time, I want everybody else to get their freedom. I want everybody else to be safe. If I can, I'll get out of the country. But if they find me... Naye nasemero nga gamba, if I can, I'll get out of the country. If they get me... I want the world to know njagala ensi emanye that I stood not just for me, but nti sayimirirawo ku lwange nzekka wabula for everybody else. Wabula ku lwa bannange bonna na buli muntu yenna. Bankole tusemberedde akalulu kwebaza byonna by'okoze. Kwebaza message zonna z'otambuza. Omutima gunnumaze lwankole kulaba ntulase basede nga weebuze nze omuntu ali e Canada kye kinsuza nga ntunula. Ndaba bannayuganda ng'egye babonaabonamu. Ningamba Kyagulanyi agenda kuddawo obukyayi abantu abali mu kkomera. Tetulina kye tumubanja. Ate Kyagulanyi alina abamubanja. Bazadde b'abaana abo abafudde. Bazadde b'abaana abo abali mu makomera. Bankole nkwebaza bali kutambuza vidiyo. Ndoza tutuuse ku nkomerero. Bannayuganda bayimirire beesalirewo. Kubanga Kyagulanyi nze nganze Ruth sirina kye mubanja. Omusajja alwanye bannaaye. Omusajja alwanye. Omuntu agenda n'alekawo abaana be n'alekawo omukazi we n'asala balwanira omuntu wawansi ng'ali bulungi. Nafe abali eno ebweru mu Amerika eno mu Canada. Tosobola kuyimirira wadoga akatulwane nga tulaba tuli bulungi. Naye nkubuulira tetulina kye tumubanja okusalawo okusigadde mu Bannayuganda. Nze abaana bange sikeranga okubaagaliza babeere mu Canada oba mu Amerika sikikerangako wadde okirowoozaako njagala nga babeere Bungereza oba kubanga yo home is the best. Uganda nnungi. Naye abantu abasoma abantu abategeera bwe twakula nga twegomba banyombi tembo babyabakama baabo Baruthi Nankaba abantu abamanyi benkuze nga ndaba nga neegomba. Kubanga nze nkulidde awo erungujja mbasajja ab'amaanyi basekandi baani awo wennyini wenkulidde. Wenzadde abaana bange naye abasajja balabidde ddala ng'omusajja annyika eggwanga lyaffe tewali avuddeyo buli omu asaze waasirike obusente bubabikkedde ng'omusajja eggwanga alinnyise. Abaana baffe tebalabye ku train, abaana baffe tebalabye ku baasi eza kalina, abaana baffe tebalabye ku masomero amalungi, abaana baffe nga tubonyeebonye. Lwankole nkwebaza webale omulimu tugukoze, sente tuzitaddemu, amasimu tugakubye, buli kye tusobola tukikoze. Kye tutasobola nga nze ng'omukazi single mother kye sisobola kugenda kukubo n'ennwana n'enkuba amasasi ku lw'abaana bange tebalina nze nzekka tebaliiko kitaafu. Naye
kuno bwenkomerero singa bananga tebayimirira kwerwanako abaana bange ntuuse okubajja mu Uganda sisobola kukkiriza Museveni kubafuga kubanga nze omukazi atambudde amawanga amaze batona muguwe waka we wasinga omwana akulira mu kitiibwa n'amanya nti omuntu akola n'akula n'awasa omukyalo oba n'afumbirwa ekitali wano mu bazungu omuntu akola neyeerabira n'okuzaala nti alina kuzaala omuntu akola neyeerabira nti alina n'okulabirira abakadde be naye mu Uganda mu Afrika tubadde tukirina obuntu bulamu yesu wakya banange mbadde njala babeere mu Uganda mbadde nwana kusapootinga enkyukakyuka sigga nti nsapootinga nti ndibeera minisita mu Kyagulanyi sigga nti ndisapootinga oba Kyagulanyi alimpa sente naye kuba obulungi bwa Uganda n'abaana okubeera mu nsi eyeeyagaza kyekintu ekibadde nga kinnwanyi wabula kasaawo zituuse kuwunzika olutalo lwange lukomye wano bannayuganda bayimirire beesalirewo bwe banaaba tebasazeewo nze nja kwesobola kuggyayo abaana bange mu Uganda atasobola bajja kusigala nga bwe bali kubanga abazi batona mu ggulu omusajja ayimiridde kyakoze akikoze so entasiima ebulwali wanze empaniseze Kyagulanyi si mubanja naye ayina abamubanja abaana babendi abali mu makomera abaana babendi abaafu so ekyo lwankole nkwebaza weebale byonna byokoze kama akuwa omukisa kuddamu okuwulira voice note yange oba okulaba vidiyo yange mpozi nga Kyagulanyi amaze okulangirwa oba talangiriddwa kiddako ntakinga action yakujja banange mu Uganda tebali saagala bafugibweyo gavumenti omwana wange saagala afune na mulimu ku gavumenti ya Museveni mbasomeseza mu bugubyo bw'ekitalo anze single mother naye abaana bange saagala babeere na mutima mubi saagala banange balye sente y'omusaayi saagala banange balye sente y'ekibi wakiri bajje babonaabonere wano balidde Uganda oba bafiira wano babaziike ne wano sijja kubaza Uganda